abaana abamu bafunye embuto nga zaaba kitaabwe abalala zaaba baaba baabwe buno bwe extended yoyogera gye biri mu Uganda mwe tuli kati tulina omulembe abakyala bonna bannamwandu kitegeeza abaami abamu balamu naye baafa abaami gye bali balamu naye mu buvunaanyizibwa bwabwe ng'abaami bafu era ekyo nakyo ssebo Mutabani mutandika okukitunuulira abaami baddamu batya okuba abalamu nga balamu mwatutadda anti okugenda okulaba enju tesasulwa ez'okameeza tezibaawo okwambala kw'abaana tekuliiwo buli kimu nga tekisoboka kakati yolaga aze bane ndi namwandu yadde oli gyali mulamu nga Mothers Union kubanga Mothers Union kibiina kya kkanisa ekkanisa mbuulizi ya njiri naye tuli mu mulembe ogubuulira enjiri ey'ebigambo ate n'ebikolwa kubanga bwe tunagamba nti tusabe tusimbe emikono tugobe emizimu tuyite faya byonna bijja kusoboka naye waliwo ekiteetaaga faya nga kyetaaga kyakulya era neebazanya abakyala abo aba Mothers Union n'abaami aba Fathers Union n'abantu ba Katonda bakutteko ab'enzikiriza ez'enjawulo nga n'abasiraamu mwebali okulaba nti buli bwe tukubira omulanga gundi oyo ali awo ali ku ddagala yeetaaga ekyokulya ono omunamwandu ali wano bano abakadde bali wano bano abaweereza bali wano ogenda okulaba nga bakusituliddeko omugugu era ekyamazima gavumenti febe yandibadde ekozesa n'okukozesa okutuusa obubaka ku bantu kubanga we are dependable and reliable kyenyinza yes nga meya bwagambye nti ne bwegaba amatooke 10 zisigayinamu buzibu kugateeka mu motoka nemmanya nti abantu 10 bali mu area wali wentuuka mundaba bwe mbikola tusabe nga tusaba nga afuna ettooke lye naye kamukene kuba n'ebijanjalo twabivaako kati ebijanjalo abifumbisa eki era enva tuli awo mboga mukene biriŋŋanya ntula bijja mangu kirungi birimu ekiriisa ate n'ekiriisa mu ekiri n'olw'ensonga eyo bwe tubanga bututunuulira bino mutabani wange ayogedde bulungi ebyendwadde zonna n'abijjayo nze kati ngaali mu bamaama ne bataata nja kusikayo obutabanguko nti koozi y'obutabanguko bwonna obuliwo kati mu covid ono n'oli eyaggwa kuba mwankyazaako wano ne tutambulako namwe mu community ne mulaba nti ava ku kintu kimu njala ebyokulya bwe bibeerawo awaka omwami n'alya bulungi nnyo nakkuta otulo tumutwale yandiyombye n'atayomba afuna n'obudde obuddaawo n'atula n'asirikira n'alowooza ebirala eby'abaana mubimanyi abaana bwe baba tebalina kyakulya emize gyonna mutabani wange gyayogeddeko baba bajja kugisobola okugikola ab'obuwala tuwoza lwaki bafunye embuto nnyingi nnyo kakati gwe toyinza mugulira yadde akawogo kano ke basiika kubanga ezo area zonna ziri mainly urban abantu gye bali akawogo akasiike n'akasiike tekasobose omwana mulenzi amuga nti nze nkuwa capati namba ng'erimu n'ennyaanya ensaliremu neggi aleme genda Rolex mugiyita Rolex agamba bannange nze simanyina kyenfunye ne Rolex namba ngikoze ki ng'abulira ne bane musiba njala nze oli gundi nja mugamba bw'aba ayagalayo n'omulala tujje babiri okimanyi okiraba ebintu bino byonna how I wish we had people abakka ebuzibu okutuuka kweyo level okumanya nti mu community mwebiri ne tutabeera kubanga abantu abamu bali mu Uganda naye tebali mu Uganda olaba omuntu ng'afunye omukisa ku TV oba ku radio naye ng'alizoninga ng'ali mu ggulu eyatuuka edda alinaanye Yesu oba Muhammad abatume naye ng'eno ensi eri bubi n'olw'ensonga eyo enjala tugirwanyise bwe tulwanyisa enjala tulwanyisa okulwana omwami n'omukyala bwe tulwanyisa enjala tulwanyisa okubba mu community mwonna bino bye mulowooza mbu abasajja bokka be babba n'abakazi babba temubalaba wano nga mubatulaze ku TV nga yayambadde ekitanvuwe kinene nnyo ayingidde mu supermarket yeepakidde ebintu kakati ogenda omubuuza naye mukazi munnange nga watuswazizza nnyo nti ate abaana mbaliisa eki kati tulina omulembe abakyala bonna bannamwandu kitegeeza abaami abamu balamu naye baafa ekintu ekyo sikitegeera nkikubuulidde kati kisubi kubanga buli wolaba omukyala abannamwandu mu butale oba wa abannamwandu tuli bannamwandu abaami gye bali balamu naye mu buvunaanyizibwa bwabwe ng'abaami bafu era ekyo nakyo ssebo Mutabani mutandika okukitunuulira abaami baddamu batya okuba abalamu nga balamu mwatutadda anti okugenda okulaba enju tesasulwa ez'okameeza tezibaawo okwambala kw'abaana tekuliiwo buli kimu nga tekisoboka kakati yolaga aze bane ndi namwandu yadde oli gyali mulamu era nga lwamagamba nti munnange ereetayo ekyoleese yeetakola ki abamu mu butuufu tebalina ensi ebakubye obuswanyi eyo percentage nayo gye tulina okutunulira bo tubabbulula tutya abalala ebirala bibasumbuwa siyinza butayogera ku kyabulwadde mutabani wange ayogedde ku ndwadde endala naye nze wensinga okufokasinga wasinga okummenya nti abaana baffe bano
enjala bwe balumye ne bagenda gye bagenze bavuddeyo ne mukenenya abawala olw'okuba bo be bafuna embuto ate n'abalenzi lwakuba tebafuna mbuto naye bwe batandika obbabalirira embuto ze balina mu community ez'abawala ab'enjawulo nazo nnyingi lwakuba nti kyekyo kye nagambye tetulina nnyo bakkako buziba ng'oggyeko Mothers Union okutunulirayo sekita nayo bweri kakati olaba obulwadde bwe bujja kiki kye tukuza omwana ono ne covid ne bwali baagenze natandika okubeera mu community nga yandibadde asoma naye nga takyasoma yazaala omwana nga tamwetegekedde kubanga baamuwa Rolex ayina mwoyo ki ogusanga asoma n'amulekera ensawo ng'atambula agenda e Nakasero ebyo byonna bannange tulina okubitunuulira kakati okulwana kulwanagana mu maka tompadde kino toleese kino taata ne maama enjala buli lweneebeerawo okulwana kujja kati nno nabana abaana ojja beesanga nga mulimu abaana bakwana ennyo ba maidi maidi jjukira yabega yasenenva ne mubaamu abalabe ba maidi amaka agamu waliwo abeekolamu ekibinja abaana bazaga tugenda mu musobyako kusobya ku maidi naye ng'olutalo lugenda okwetolera nga lulimu engaba yaki engaba y'emmere bino byonna bwe tuba bakulwanyisa covid we need people era nze mwami Kisubi nkwebaza okundeeta wano n'enjogera ensonga nga zino singa buli tv ebeerayo program addressing such issues nazo ne tuzitunuulira abantu ne bamanya Osebo Omutabani nkwebaza webale kugaba butimba webale kukuuma bakyala nga bali eyo naye temwerabira ekiri eka abakyala gye batali abaana abamu bafunye embuto nga zaaba kitaabwe abalala zaaba baaba baabwe buno bwe extended byoyogera gye biri mu Uganda mwe tuli omwana n'afuna olubuto nga lwa taata we olwa muganda we olw'abaaba olwa kkojja bonna bali awo mu kantu akakatono ennyo oyo area yoyo yemu kugentwala kubanga gwe tutunulya naka waffe ne waffe tubuyita busabadikoni obwo tubuyita busabadikoni bweruzira waliwo ebitundu ebizibu nnyo nga kateni eyawula ekisenge naki naye kojja lockdown yamusanga tazzeeyo bonna bali awo nabana abawala balidde kawunga akawezeewezeeko mu ngeri yaabwe they are all there ebyo bye tulina okutunuulira ngenda kuddira mukyala Kasaato otubulire mu mbeera eyo kyekyetaagisa okukolebwa okusobola okulaba nga tugonjoola naddala obutabanguko obwo bw'oyogeddeko mu maka Ingria njagala okudda gy'oli ewuwo mu Nakawa obutabanguko bulabiseeyo oluvannyuma lwa covid ono n'omuggalo gwe tulimu Sebo obutabanguko bulabise era bwabika bingi omwami wataba na ssente omwami wataba na ssente obusungu bulinya kwegamba twakuzibwa mu ngeri y'okuba nti tuli ba providers naddala abo bali serious era nga mama wagambye nti abaami batuuka n'okudduka mu maka gaabwe kasita ate abawa nnyo omukisa omukyalo okutwala mu maka ogenda mu maaso n'okugabirira bamutwala for granted omwami n'abanga obuvunaanyizibwa buta oba oluusi n'atuuka n'okufunayo omukazi omulala amulabirire kakati obutabanguko waffe buvudde ku bintu bingi buvudde ku rent opangisa kubanga abantu abasinga waffe bapangisa kakati olw'okuba nti taata oluusi atambulako n'avaawo maama yali akola naye takyakola kati asiiba waka nti ne Land Road wajja bonna abasangawo basangawo omukyala n'ateeka omanyi abakyala abansi ayagala kutaataaganyizibwa naddala ku mbeera ya bupangisa ekintu akiddiza ki ekyo kyamwami naye kagamba addiza omuntu obuvunaanyizibwa ng'akimanyi bulungi nnyo takola ki talina otegera bulungi kakati mu kumuddiza obuvunaanyizibwa obwo ono anyiiga bunyiizi otegera bulungi abakyala abamu balina akasente abakyala bano abamu si bangu bakuta akasente ne bakakukukulira naye ng'omwami akimanyi nti omukyala alinayo 10 zasibye ku gundi wabula baffe enjala kasibuludde kubaleta otegera bulungi nnyo omwami ayongera kunyiiga otegera bulungi nnyo okwesa ziri naye ezo mpiika siinaamu ate ompiika masanyalaze gaweddeko
Ontegera bulungi yetaaga mutwalo olinda taata w'abaana akomewo ontegera bulungi nnyo tokikozeeko kwegamba awo nawavaawo butabanguko kati owalala bwensanze gwe mubiri guno ogusaba abazadde abamu nga mama wagambye bakutta abaana baabwe kizibu nnyo mu kubeera n'omusajja ng'asiibaawo all the time an idle mind ye nga waliwo ekiwala kya neiba kidigida buli lunaku akiraba kidigida kwegamba amaaso gano gatandika kijja neeno ne kisabayo omunnyo kijja neeno ne kitandika okusabayo omunnyo n'amanya obuzibu obuliwo otegera bulungi nti wano balaakinga kino n'atandika agenda okulaba nga ate eno yewava kugamba baliwo aba tebaliiwo n'afuna omukisa ogw'okuba nti atwala advantage y'okukozesa omwana oyo oluusi asobola n'okukwata ssente n'aziwa bano mugende mugule n'abajjawo n'agobawo baganda be otegera bulungi nnyo asobole okufuna omukisa ogusigaza ono okumukola byonna by'ayagadde otegera bulungi then waliwo incidensi eziwerako ng'abazadde bazze omuzadde yajja omukyala nga bbaawe yamugamba sookoddeeko omukyalo omukyala n'agenda mu kyalo ng'amanyi covid eleese ki obuzibu kati agenda mu kyalo bimufuukira ekyalo teyasangayo nasanga tewali bubi nnyo tebalina mmere kubanga baatunda ne bavaayo ne bajja mu kibuga ttaka baalitunda n'akola ki newayitawo wiiki emu omwana n'alwala n'akomawo agenda okukomawo yasanga mukazi mulala yafumba ebikonde byase kyali kitintalaawo ebikonde byase nina ne bye nalabye bijirwa namulabye eno naye ngebi yagenda mu kyalo okunoonya akalulu yagenza okudda ng'omukyala ennyumba yagipangisa yagirekamu banyina amini baganda be naye n'afunayo ndowooza eddya eddala n'agenda okunoonya akalulu ekamuli ngamba gundi omukyala yafuna eddya ontegera bulungi kakati ono akomawo akalulu kagize kamaze omukuba bambi ate n'abaana be tebalina we babeera basula mu mmotoka akomawo wamakaage mukyala mugaa toyingira watuddukako n'ogenda mbadde mu kalulu ate mbadde n'ebizibuzibu ebiralala kati nkomyewo mu maka gange teri kuyingira kwegamba bwebwe obumu ku butabanguko obuli mu maka mbagamba nti omusajja atalina ssente aba mukambwe era nsaba abakyala nti weeyinga omusajja wo omutegeere musome waba beerako n'engeri gy'omugambagambamu woba oyina mu kaseera nga kano faayo nnyo okulaba nti naawe okola ki mugattira wamu lwaki ogamba omukyala mbadde ndowooza kyalibadde wakati mwembi nti naawe omwami kakkanako kubanga okitegedde nti saawa eyo naawe tolina nze ndowooza kyandibadde ng'ebbiri era kyensaba nkyogedde mwogerezeganye communication mu maka kikulu nnyo kiki kyemufunyewo kirete ku mmeeza wabeerewo mu kaseera nga kano twandyagadde amazima gabe singe obulimba infact twandibadde bulimba mu kaseera nga kano nti oba ofunyeeko ofunyeeyo kaleeta okanjulire munno ajja kusobola okukugumiikiriza ng'omwanjulidde abakyala bano bamanyi okupangapanga kwata akasente kolese oba 3 oba 200 zimuwe omukyala ajja kuyiiya wali wajja n'okuyiga akwatire mu kikondooli kubanga ategedde nti oggyeyo kyonna ky'olinayo agambe nti kayongerezeeko ekyokubiri baba nazo abakyala baba nazo bazirina mu bikondooli naye ennaku zino abakyala bali shapu tebagala kuzita naddala omusajja nga abadde yeeyisa bubi omukyala tasobola kusikayo ssente ebeera yakuluwuzi naye mbakubiriza mu kaseera nga kano famire tuzigumye ekyokubiri njagala okutegeeza gavumenti nti kasita amaka gaffa eggwanga ligenda kufa ekyo njagala gavumenti ekitegeere tulina okuzimba famire kubanga famire ennungi yekola ekyalo ekirungi ekyalo ekirungi ekikola division ennungi oba parish ennungi nekola division ennungi division ennungi nekola ekibuga ekirungi nekikola eggwanga eddungi kati bulijjo kasita amaka gaffa nga ne mukaseera nga kano abantu tebeebuliza nnyo mu bayibuli otegera tewakyaliwo ntiisa ya bwakatonda ebyensi bitukutte oli atunulira mugoyo otegera bulungi nnyo n'atunda obusika bwe
mbadde nsoma ku Bible ya mu kitabo kya maama nina akantu kendabye ndoza kali mu 1 Corinthians chapter 10 the sexual sin okay kali awo mu kitabo kyawo nkalabyawo kaako sexual sin otegera bulungi kwegamba nota kolaki nota tunda mubiri gwo lwa sente lwa byanfuna lwa mugoyo mu kaseera nga kano kyekigenda okutuyamba naye abantu batandise okutunda embiri gyabwe olw'omugoyo abantu batandise okutunda abaana baabwe mutegera bulungi bamalaaya abamu nagamba nti kakati jangu ninayo ka fiitingi otegera bulungi fiitingi ategeeza kawalaki ka vagini otegera bulungi nnyo akaweeyo kubanga omusajja ayagala ka fiitingi otegera bulungi nnyo omwana n'amuwaayo n'abanga asse fita ye so tusaba gavumenti yandibadde efaayo nnyo okusingira ddala kyonna kulaba nti abantu bafuna emmere balya tuleme okuba nti omugoyo ogututwala mu kukemebwa otegera bulungi nnyo ekyo kyandibadde kikulu nnyo kubanga abantu bano nga we nagambye nti wabanga osobodde omuwa ssente agenda kugula akawunga kano akagyeko dda omusolo agenda kugula sukaali ono omugyeko omusolo ate emisolo gyaffe ssebo mingi omuntu ono agenda kugula amafuta gano gagyeko omusolo kumbi ebitundu 40 ku buli 100 so zigenda kuddira otegera bulungi kwegamba tusaba gavumenti efeeyo nnyo okulaba nti abantu baba abalamu kubanga kapito ya Uganda be bantu abalamu si abantu abalwadde omulwadde ate omwononerako ekyokubiri nti mukulya obubi bulwadde eddagala lisinga kulya maama emmere gyagaba oli ayinza okugamba nti maama atuwa mukene naye mukene mwe muli ekiriisa kabeegi zino mwe muli ekiriisa otegera bulungi kati gwe okubeera omulamu bwetaaga emmere gavumenti etegeere nti abantu bayo bebawadde emmere ebebawadde bulamu ebebawadde maanyi kusobola kukola ate kubeezawo gavumenti omuntu omufu tagasa omuntu omulwadde omwononerako bwononezi kati tulina okulaba nti abantu baffe baba abalamu basobole okukola bagase gavumenti mu kifo ky'okwonona ssente naddala ku ndwadde zino endala okuziteeka mu gundi abantu bawe emmere balye kubanga eddagala erisinga mmere nkweyanziza engine yanjagala kudda eri mukyala Kasaato naddala ku nsonga eno ey'obutabanguko kyetaagisa okukolebwa okusobola okulaba nga tugonjoola embeera kubanga wayogedde ku mbuto wayogedde ku mukenenya tukimanyi mulungi era nga engine bwe yagambye nti bw'oba wakuuma baana baba balina kuumibwa mu ssomero naye wetwogerera tukimanyi bulungi nti teri kusoma ekyo kyo kyaggalwa tuli ku muggalo okutwaliza awamu so kyetaagisa okukolebwa okusobola okulaba nga tugonjoola embeera eno ey'obutabanguko mu maka mu kiseera kino twayogedde ku saving eno tugigaziye bwe tuva mu kiseera kino mu kiseera kino tosobola kusavinga bw'oba tewasavinga anti labayo kisubi n'omwana ono omusavinga kubanga kyenvadde nga nti saving tugigaziye tuve ku byensimbi naffe twesavingi ffe nga abazadde mutabani wange yagambye nti eri ku ssomero ekyamazima kati tuteeka abaana ku ssomero tukakubako ne kalaala kati bali mu ffe tubeeko measures ze tukola ezitaasa abaana bano kubanga be batusuza mu butale be batwetisa emigugu be batukanze eŋŋana ennyingi ennyo tubakuume baako kati ebigambo by'ogamba omwana ono ebinaamukumira mu mbeera ng'alidde akamere katini naye ng'omutima gukkuse olw'ebigambo ebyavudde ewa taata oba ewa maama naffe abazadde ababiri twesevinge nze abakyala bandaba bw'onookola olutale awaka ono omwami ajja kulwala pressure kyokka naawe ojja kufuna by'olwadde tuwunzike nga naawe ate ofudde tosevinze buki bulamu bwo abaana abandaba musevinga obulamu bw'abazadde bammwe bwe mubateeka ku bunkenga yensi temukkuse era bamanyi temukkuse naye ebibakkusa tebisoboka embeera mwenna mugiraba musevinga abazadde bano awetaaga okwekkereza abaana baffe bakekkereze lwaki olugoye lusiiba ku musana lwaki omala okwoza ebintu sabbuuni n'asigala mu kataasa simanyi ebyo biraba lwaki bamala bagamba bannange mugjeeko ettaala naye ng'obudde bwakoze ki bwakedde n'abaana bano balina loolo nnene kati gye balina okuzanya mu covid naye olw'okuba nti tulina engeri gye twabateeka mu comfort zone nga tusuubirayo bino tubasevinge nabo batusevinge tubatuuze twogere nabo toyinza kuba nti tolina byogamba abaana obirina tumanye fe abazadde infact fenna general nga famire bweriwo ti performance y'ebintu ebimu tekyaddamu kubanga bwe yali
enkola yakyuka endya ntono essanyu liyinza okuba nga ttono okunyumya kuyinza okuba nga kutono kubanga abaami mwagala nnyo okunyumya nga waleta eri happy kakati mutabani agambye bwe taba happy busungu bwe buzannyawo naye n'obusungu obwo tubufuge bayibuli egamba nti tebukola butukuvu buli lwobeera ennyo mu busungu obungi oyiiya bibi awo nawo tubeeko abaana bano tubeeko bye tubayigiriza mwami Kisubi abaana basobola kukola briquettes mu kiseera kino briquettes zonna tuzikola mu bisaaniko bye tweze briquettes ge manda amabumbe ge tukola mu mazzi ne bisaaniko byonna bye tuba tukuŋŋaanyiza ne twokya ne bikola evvu oba olutabu nina famire egyo nabadde ngenda okubaako bentwalira ku buyambi nina famire gye nasanze nabadde nno njagala bakuba kifaananyi naye nentya okubasaba bakuba ekifaananyi ate n'akawunga n'ettooke byabadde bimpeddeko okubibawa naye nga maama atudde n'abaana be mu lujja bayinza okuba nga n'okundaba bandaba kati naye nabalamusizza ne mbeebaza emirimu nga bakola amanda ago ekisooka basobola okugatunda ate nabo basobola okufumbisaako ki awaka n'obuntuntu obutonotono awaka waliwo ebyokuyiga bingi abaana bayiga abaana abo balaba engeri gye babeera eri mu bisulo n'okwoza tebamanyi oyinza okwesanga ng'embeera emusindisa awantu ng'agenda n'ayozaawo ngoye n'aninga living ate ng'ali safe ebyo byonna babiyige tufeeyo okumanya yes basoma ate basomera ku ssimu naye ddala basoma oba bali mu TikTok oba bali mu birala awo nawo tutuukewo kubanga kati we are two in one we are parents at the same time we are teachers at home byonna ffe tubizannya baticha kati bali eri ku online ddala abaana bano mwami Kisubi bw'abeera ku simu aba ku simu ng'asoma n'ekirala essimu eyo nga mutabani wange bw'agikutte mugidiscussingeko mutuule mugyogereko ebirungi ebiyitirivu ebigiriko ebisoomooza ebiriko ebiyigizibwako ebiriko abaana bano babitegeere bino ebimu bye tulaba tubyetaaga kati binajja mu pepa abatudde P7 batubuulire pornography yabaddemu abange teyabaddemu kitegeeza tetumukola ki tetumwetaaga let's create that time fe mu mothers union tugita safe space in a home ne muba safe naye ekizibu kye tukola mwami Kisubi kakati bataata okwogera n'omwana amala kwokya saati ng'agigolola kati jjukira atidde nnyo yayokeza essaati ne bw'onooyogera ebifaanana bitya takyayingiza ffe bamaama amala kwasa kikopo kakati olwo omuyigiririza mu kiseera ekizibu so nga wandibaddewo safe space eno ng'ekikopo tekinayatika essaati tebannaba kugikola ki tebannaba kugyokya bwe tuyambagana mwogedde ku ssente z'ekikazi abakyala abamu bawaguza ne sekuwaguza okutandika okukola bye bakola without the support of their husbands era ng'omwami eri gy'abadde atuula yonna ne gyakolera ekimu ku byasinga okuvumirira gy'emirimu omukyala gyakola ali ewu naafumba kigere bw'ateekako muwogo n'ateekako n'amayuni abulira mu gusepiti omuyita kawunga abulidde mu gusepiti kakati omukyala babadde bavumirira ng'abulidde mu gusepiti wali ennakawa wansi mu katoogo kakati sente yemubuliza mu kisepiti weeri kati naye wavumirira nga bivumirire oluusi ak'obuntu kavaayo kubanga omuntu ye muntu agamba wano yavumanga ekigere kyenfumba ng'avuma amayuni gange n'ekisepiti kyakasooli kakati bitukola ki bye bituyimirizaawo therefore abaami njagala kubasaba empower the women nkyogere ntya mu Luganda ati muwa amaanyi abakyala bano kubanga ffe abakyala Katonda kye yatusaasirako kiri kimu nti batono nnyo ku 10 kuliko nga 5 ng'omwami bw'amutaddemu ka capital bw'amutaddemu ssente tafuddeeyo kulabirira family kale ayinza obutawa mwami nti mwami BALIMWEZO bakuwaddeyo 10 omukyala alikuwadde mwami Kisubi mukyala Kisubi akuwaddeyo 5 naye wano mu byawaka wano bitabo by'abaana nga alumba n'olw'ensonga eyo mwongere okubawa amaanyi n'ekirala tetwerangira gwe bw'oba waguza emmere nze neegula enva galeme kuba mawulire luleme kuba lutalo we are training these young people within us kale kakati wano ze naguza ebinyeebwa saaguze wano afu y'ebinyeebwa ekwogeza eby'omunsi n'eby'omuggulu oyinza n'okuba ng'oyogera bwewaguza afu y'ebinyeebwa naye nga lulinga covid tannajja omusajja akomagawo ne kilo z'ennyama 3 kolo nga tewayombanga abakyala oluusi nammwe mumanyi okunswaza ogenda okulanga abakyala bannange banswazizza nnyo
afuye ebinyo bawe bale kujigula so what n'olwensonga eyo tetwerangira oba kati gwogula sabbuuni nga n'engoye z'omwami mweziri zoozebwa kati bala ayitemu kkubo nga mukyafu eriyo omukyala yangandize maama Kasaato tompita w'okusaaga era nze bwe nafumbye enva n'entolako ezaffe n'enziteekamu omunnyo ezize n'enziteeka wali nga temuli munnyo ategeere nti teyaguguze okukonna Katabanguko kubanga ayinza okusituka n'akomba ku zooli n'azikota zonna n'azibayira abato n'enkuliisa n'endiisa ku muto waabwe. Therefore let's even plan for our future. Kikulu nnyo ekyo. Omuwandiisi omu yagamba nti when you fail to plan you are planning to fail. Buli lwolemu okwetegekera weetegekera okugwa. Abamu eyo mu kyalo wagazi okuva mu covid waluli phase 1 tuli mu phase 2 neddero tatuwulira jja ekyalo ekyawagazi oplaningiddewo okukola ki agavubuka gano ku mulundi guno lwe baata ku muggalo nga waliwo omukisa wagatwalayo okko gakwate ku nkumbi. Abavubuka batabani bange abamu abali ku chapati ku boda n'ebirala mu kyalo wagazi mupulaningira kati kutundayo. It is not a solution. Let's plan for the future. Buli kisoboka kyonna tulabe nti tubudaabuda nga tetwerabira nti Katonda mukulu mu bye tukola. Basiibuleko. In fact lwe lusoose okukyaza mu programu yange eno. Basiibuleko banayiga. Njagala kubasiibula twebaza Katonda olwa byonna byabakozeseeyo era mu ngero gobera SOPs. Mu ngero okusaba Katonda mu ngero okutudduukirira nga Mothers Union abali abatulaba Mothers Union weetuli obuyambi bw'omutuwa tujja butuusa butereevu kuba bwetaaga the most vulnerable people kubanga gye baliyo tubamanyi mu sako zaffe mweziri munzikiriza zonna kale mutwesige mututume obubaka obwo tujja butuusa. Weewaawo mukyala wange nkulengera awo kulengera ne kasimayiro nange okalaba beera bulungi mukyala wange abantu benna kaba mbatumidde nnyo njagala okwebaza Katonda nti nsobodde okubeerako ne maama naye weenenye kubanga Bayibuli egamba nti oba oluusi twonoonye nga twetaaga okukoowoola Katonda atusonyiwe ebibi byaffe singa atunaananya ne twenenyeza ddala naye anaayima mu ggulu n'awonya ensi. Second Chronicles chapter 7 verses 13 to 14 eyo etugamba twenenye twabayitibwa erinnya lye kale eno twenenye kino ekirwadde manyi nti Katonda mwali asobole okuwonya ensi yaffe. Ssebo nkwebaza nnyo era ekitiibwa n'ettendo biddiza Katonda omulamu. Tweyanziza gatulaba omulungi saagala kusukka waawo njagala okubeebaza mwenna abasobodde okubanga mutulaba olunaku olwaleero ate neebaze n'abakulu bano abazze maama Kasaato ye pulezidenti wa Mothers Union ne Honorable Nsubuga BALIMWEZO omubaka wa palamenti owa Nakawa East mbebaza mwebale kujja mwebale kwogerako eri Bannayuganda. Tuddingane nate omulundi omulala mubeere bulungi mweraba.